ola politician kujja nga takimanyi bumanya. So being a normal person, then I am. No, sijja kugamba nze mpagira ndowooza ya Uganda entuufu. Politics tomuyingiramu lwa kibiina, wabula kwe kulaba ebyo ebikyamu biba bivudde mu politics n'obyogerako ku lw'obulungi bwaki bwa Uganda. Omuntu okuva lw'otandika okwogera nti ndi munnansi bweti oba oyingidde political, kuba ekigambo country oba state oba nation kiri political. Mukitegedde? Tosobola kugamba nti ngenze muzikiti nesiri religious. Okay? Buli lw'oyatula nti ova mu nsi ki kitegeeza ensi bagifomingira mu layini yaki ya political. Buli lw'oga nti nina eddiini kitegeeza religious. Buli lw'oga nina ekika kitegeeza olina obuwangwa. Weewaawo n'olwekyo omuntu oga nti nva mu Uganda kitegeeza oli wansi wa politics waki wa Uganda. Ofuna bulungi. So abali takimanyi nti naawe oli mu politics nga tokimanyi, omuntu yenna bw'agamba nti siri mu politics aba akulimba. Okay? Kubanga ekigambo Uganda kyafamingibwa under what? Politics. Targeting. You Mr. Edwin, yes. Mpozi okuwabulamu tekyali kibiina kya byabufuzi, kyali kibiina just kuyisaamu eddoboozi nange kwogera byenda bitagenda bulungi. Kikyaliwo kubanga being nti okyakimanya erinnya kitegeeza kikyakola ki kikyaliwo. Allien Skine ng'omuyimbi omumanyi? Oh, Allien Skine. Ekyo kibuuzo kyo kibuuzo ky'Abannayuganda. Eky'Abannayuganda nakyo. Kati kambabuulire Allien Skine mwagala nnyo naye simusinkanangako. Naye mulaba Allien Skine mwagala nnyo ya kubanga okay kaneme kwambusa. Okay, yagamba nti wetaaga nnyo sympathy ya principal yetagyetaaga. Naawe era n'ovayo n'ogamba naye tugyetaaga. Wali otegeeza ki? Are we going political now or? No, kubanga kiri mu bantu. Kubanga kiri mu bantu. Bambi Allien Skine muvubuka yankubiranga kessimu. Alabika muyimbi naye mu anjagala. Lumumba Bungereza naye nkubira nangama Allien wano konze Allien ki. Kuba simusinkana ako naye kati mulaba mutegera mbadde mulaba nnyo kugomba. Naye okutuula naye gwesi. Ogenda musinkana. So tuyimbe ndowooza ye yakireeta mu mutima mulungi kagano omusajja yadduka byabuki byabufuzi kwe kugamba nti bannaye bwekuba kugaba chance mu Jiwani mugiwe Mayinja naye ng'ate ne mugamba Allien tokyuzeeyo munnange siina chance gye nkola ki gye neetaaga yakye namuddamu. Yeah, that's how I answered. Naye nga I was replying to his suggestion. Yes. Kokomyewo concerts nyingi tukusuubirayo tuwayo concert. Yeah, mpozi ennaku z'omwezi 26 nabadde ne mukwano gwange Bebe era twasinkanye Bungereza eyo ne tunyumyamu nangamba naye kyali lwaki tetudda Kampala ne mugana naye mbadde nkomawo. Good enough twatambulidde ku nnyonyi emu ate nga essaawa nnyingi nampa contract nga nina okuyimba mu kivulu kya tondeka ekiwaatule nga 26 December. Era ekyo ekivulu kyengenda okusookamu this season. Bebe Kulu yonna gy'oli nkutumiddeko saagala kuba emirimu biri personal naye is a good person. Mu mugambo gonna okubadde kugenda mu maaso mbadde nga n'abajja ne baŋŋumya nga kwabo kubaddengako Bebe Kulu nga bw'ogira nsi yonna ng'ekkuba wabaayo muki owuwo. Bebe Kulu obaddengako Bebe Kulu yatuuse n'okulinnya ennyonyi n'ava e Uganda n'ajja e Bungereza
mulabi wa mpiira siraba nnyo mipiira nankubirako ne mugamba sooka olabe emipiira gyo tusinkane bambi era n'alinnya n'ajja we nabadde ne twogera nnyo obudde bungi paka lwe yaŋŋambye n'aŋŋamba odda ddi nze mbadde nzira nga 3 n'aŋŋamba nedda ndaba nawala tuddeyo wano nga 2 tuddeyo nga 19 neŋŋamba kale najja ntulinnya netukomawo so mwebaza nnyo kyata akutte ku mutima gwange nnyo omanye n'embeera ebigambo binyuma nga tebabyogera ku ggwe binyuma nnyo ng'obiwulira ku balala so Bebe Kulu abaddewo nnyo ne Allien Skine ekisajja ekyo kiringa ekiyayiyayi nze wekindabikira naye kirina omutima omulungi kazi atawonjereze bambi nabadde ankubiranga nnyo nemuga nesikulabangako nambuulira nga si mu mutima ogw'ekiyaayi era olumu oba abeerawa baŋŋamba alina eggeto lye fangoni lumu njagendako mu fangoni eyo bambi abadde nga mbeererawo yes njagendako mulabeko no teyakinga tubadde twogera ku personal basis lwaki mukwano gwo okay that's good Allien simusinkanangako like this naye gyemikwano egimu ku gyavaayo manyika baga Katonda alina akasanvu ke gyavaayo neŋŋaga Allien gwani nze Kimenke nze wati erinnya nga lyamaanyi yaŋŋamba ayagala kolaboyo eyaluna yaggwa ayagala yiyo okay nja kugendayo wotunula mu music we is that a question also naye eva mu bantu tekatugire eziva mu bantu otunulidde music ebbanga lyomumazemu nekyoyimba nekyayimba kolabo ogirabawo kati ye mmanyi owange amumanyi naye gwe nowe mumanyi ngamba okuddugaza emmeeza si leero kakati ajja kusooka awulire mu nnyimba zange nji naye awulaye bwawule bwasobola okufusinga bw'anaaba asobola okufusinga mu nze then tujja kuyimba mpulira kuddugaza like that. So I think it can be okay. Concert wali wa papa abantu balabira ddala nga beetaaga mu concert onootuwa concert kokomyewo concert njagala nnyo naye njagala bakwagala ate baludde okulabako ng'oli wekka nsaba okutandika concert eyo mbeere wamu nammwe wetuliera mwenga bannamawulire ekyokubiri bwe twatandika concert temunkuba because bwe ndaba emyaka gyammwe tekuli nti oba Mayinja neyimbako naye abamu mpulira mugamba Mayinja mu bininga tontuukirirangako toyogerangako nange tetwasomerako wamu era kyovala bwe ntuusa ngambye bano bonna ndaba baana bato nabanyiiza ddi ate bazadde bammwe ate be bali abanjagala bagaa tuwe concert wasirowooza nti gwe concert yange ojagala okitegedde ekyo kati muzadde naye muzadde wagambye njagala mulabeko ng'ayimba mwe mwentegera lwa bazadde bammwe kati kitegeeza muyina kati kitegeeza muyina olutalo lwe mulwana nga si lwammwe omanyi kano kakayiseewo omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo n'alufiiramu ng'afiirira abantu ababiri abatasobola kwetta wadde okwekuba mukitegedde omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo ye n'alufiiramu naye ng'afiirira ababiri abatasobola kwekuba wadde okola ki okwetta wadde okulwana ye n'afa. So that is what I'm seeing when I see you people. Balinga Allien Skine. Thank you. Kanekubirengala. Bakimenke bange. Erinnya lye mwalyagala kiwa kigundi Kimenke. Njagala tuyingizemu ne Ronnie the genius ono muyimbi that one oyinza n'omwana ng'ogyeko mukulu Kyagulanyi okuba politician naye ate muntu okay ate kino ekintu muntu bw'abanga sira okujjako nga naye ali ku bantu benjagala nga naye muwagizi then musabira wamu kiki chance eyo ng'omuntu naye eri chance gye mwali muŋŋamba ng'esoundinga political okay
n'olwekyo bw'abanga muwagizi ng'omuntu ng'abantu bendi mu kusaba chance abawagizi then naye ali omu ku bensaba chance nga bwensaba bano bagimpe then naye agimpe nga bano benji basaba if is among them okay bw'abanga naye ali omu ku abo abawagizi bensaba chance then naye akole ki bw'abanga naye omu ku baki ku bawagizi kuba nsaba buli muwagizi wange okumpa ki chance kane bw'aba muwagizi wange naye akupe kiki chance bwetwongeredde ekibuzo kya big guy yakwata ekkubo n'agenda n'asinkana Bobiwine yakola nnyo okufuna omukisa ogwo teyagenda bugenzi tugenda kulaba mwami Mayinja nga naye abaako kyakolerera okuddayo okusinkana Bobiwine no kakati saagala kugamba nti tukope nnyo big eye yagoberera kyakola ki kyayagala era kirungi bwe kiba kyasanyusa omutima gwe n'olwekyo mbadde sigamba baneeka tugobere big eye no gundi yamwe soundinga political ate nze ndi musical so sigenda gobera kintu kya big eye no wakyayemu ebyobufuzi ogenda kugendayoko nga musician oba nze nziramu obubi Bobiwine mukwano gwange ng'omuntu ate muyimbi oyinza omukyalirako ng'omuyimbi muno bwe tuba tusinkanye ng'abayimbi ng'ab'emikwano ng'ab'eggomba siina buki siina muzibu naye okugamba munnange nzize wano ompeyo echansi obanga agamba nti maka galinamu chansi nkwadde chansi nkwadde you know I don't believe like that naye tugirewo ddala n'ekyenkofiira olowooza lwaki enkofiira yo teyakutuuka mbadde nsaba ombuuzi ebitandikira wano eby'Abannayuganda mukyali naye ekyokuna ekyomukyala otegeezezza eggwanga nti gy'obadde naye era n'otutegeeza nti yakusooka e Bulaaya naye wakyaliyo omunnayuganda akunkuna nti we wali ogenda okusookayo kwe mwali mufunyemu obutakkaanya omanyi omuntu w'olugamba apangawo ebibye ensonga lwaki mukyala wange yansookayo abaana baffe tebagenda lumu nayina abaana ng'omu akyatuula P7 nga nina omulinda amala okutuula akole ki agende then mbasinkana n'asooka agenda nensigaza nayina omuwala atuula senior 4 ng'omulala wa P7 so neninda bamale ebibuuzo then bano mbatwala oluvannyuma ensonga lwaki yasookayo then nemba joininga oluvannyuma naye nga tekyali nti obaanobye era nakiwulirako nenga lwaki basala omugambo guno mukazi wattu bambi talina mutawaana okufa obufi ebebuuza ekibuuzo kyo simusamba nyambi okay listen to me musa mu bantu abaafuna obulumi nga nva muki nangamba nawulidde bagamba wavudde mu ndogo n'owaŋŋanguka lwaki wakoze ekintu ekyo kifuna bulungi naye ng'abantu bembe wano wendi wa misa kisemakula ofuna bulungi kati abo baali bamanye ekituufu era nga mwe babasekerera busekerezi ofuna bulungi kati so bangi nga twogera nabo Kavuma abadde Canada nangamba gwe sebo okola kinga twogera bulungi Kavuma misa ki ani bonna wenvidde ne UK ndese show yajja kubayo sana so abo tubadde tutambula nabo ne Allien Skine namutaddewo nti muteeka mu kifaananyi ky'abantu abaalumwa abessirabangako bessinkanangako naye nga balina obulumi bwabwe Bebe kulu ne musa mu kiti ky'abantu siyimbangako naye ali bulungi naye nga gamba kyokola kikyamu ofuna bulungi Allien Skine lwaki yanneewunyisa nti muvubuka alina audience nze siri muvubuka siri ku foomu naye nga gamba nedda tuve ku bya foomu naye wali muki mutuufu so ekyo kyekyamundesiza sigamba nti abala tebanyambye Allien Skine ekibuzo kyange ekisembayo kiriki owa ekifo kyaffe okyakirina kye baali bakuwa tebawulira nti olina ekifo mu national hotel yes kikyaliwo kifo ki ambassador wa National Water Corporation
musajja ono alina ekibuzo ekyasigaddeyo kiruwa mukwano bannayuganda balowooza abalyamu olwo ku nnyimba ze wali oyimba. Ekibalooza nno balyamu olukwe lwakuba sinnafulumya nnyimba okuva letwa okuva wetwakoma okuva ebyo byabeererawo sinnafulumya kiki nyimba kati batuufu okulooza nnabavaamu. Ekyokubiri sinnasayo konsati kukakasa ziri akyazimba batakyaziyimba kati bakyali mu bbanga nekyo kyenyinza obbasaba mbatereyo konsati ofuna bulungi then n'ennyimba empya nazo zikole ki zifune baziwule gwe banajja ku konsati bagende nti omulaba omusajja oyo namugambye eyimba bunkenke n'amugaana namugambye eyimba Africa n'alugaana takyayagala so tuve mu konsati nga namwe mumpadde omukisa tuva mu mugamu tusinkana nabo bajje mu konsati tusinkane nabo bajje tusinkane nabo bakakasi ekyomwami oyo n'ekya kale bisatu ekigambibwa nti nno wakomyewo okulya ku zino ezafulumye za kampeyini nakomya wakomyewo okulya ku zino ezafulumye za kampeyini kituufu kampeyini yaddi ezafulumye eza 2026 era Bebe Kulu okukonvisinga okomewo muyimba oluyimba lwa muzeeyi olulala mayi ne bannamawulire bayiiya azolabika ekiyiza kubanga ekyo sikyanauganda 2026 okulya za kampeyini nono ekyo sikyabanauganda buzeebuza abanauganda nange ndi munnauganda nange ndi munnauganda anti muntu oba artist bw'obaamu ne talent oba n'omutima gw'obukulembeze n'ali kuwagidde oyingira ebyaki ebyobufuzi kubanga nkugambye nti buli lw'ogamba nti nze Mayanja kitegeeza olina omuziro tosobola kugaa nti ebyemiziro sibimanyi ne bakubuza gwani nzaani nti nze byedini sibimanyi ng'ate gwe Shamimu okay okati oba olimba n'olwekyo buli lw'ogamba nti ndi munnauganda ekyo kiba kyaki kya byabufuzi ekigambo kyennyini ky'olimu kya byabufuzi n'olwekyo sisobola kutuula wano ne mbalimba nti simanyi byabufuzi era sibyagala kubanga ndi munnauganda. Ensi zisengekebwa ku besisi ya politics n'ogamba nti eno Rwanda eno Uganda eno Tanzania eno Kenya ziba kibaita nation what that is under political arrangement so buli ali under that ekituweesa amanya nti nze Ronald kukwawula nti we mukristaayo okay nze Swaibu nti we muki Muislam buli oga ndi munnauganda that is affiliate under the political environment of Uganda so you a politician oyinza okuba mu kintu nga tokyagala bwagazi nenga kyolimu okay yes muyinza okuba mulunda enkoko nenga toyagala zirunda nenga mwe muli baki balunzi ba nkoko so that is buli munnauganda oli munnabyabufuzi oyinza okuba tonakimanya bumanya n'okubakabo eri abayimbi abagenda okwekuusa ennyimba zaabwe nga baziyimba ebyobufuzi because bwe waliyo era ekyakutuukako wakira w'abannayuganda bakira tubawe message engeri gye bayinza okusigalayo singa balwanirira kyebaagala okulwanira byobufuzi but kati bayisiza abantu bubi because abantu bagamba mutuuka eyo abamu mubaduulira n'akavidiyo kafulumwamu ku mikwano gyo ng'akuta omubiri bannayuganda abayimbi saagala kubakomako olw'okuba gundi ajja kuvuma politics abamu n'ogenda mu nsiko n'okwata eki emmundu kakyogamba b'okuba emmundu tebakuddize bwe wazze ogenda kulwanira mu suuti bw'oba n'ensonga gy'oyagala okwogera oba bagenda kuvuma oba tebagenda kuvuma yimbirira ku nsonga gikole ki gyogere omusomesa abeera omu ng'asomesa abaana 3 nga ne byasomesa tebabyagala naye olw'okuba ye yamanyi olina obbasomesa era bwe bamala obbasomesa ne bayiga bakusanga mukuba kwebaza naye ticca wali mukambe ku ssomero naye weebale wanjigiriza okubala so omuntu yenna alina okwolesebwa
kwa direction etwala banno mu maaso togireko olwokuba bagenda kuvuma no bayinza okuvuma kuba tebannakitegeera naye gye bwe bakitegeera bayiga okwagala so ekyo kireme batiisa kujoininga politics nti Mayinja yimba ennyimba z'obufuzi ne bamuvuma so no politics it's from you if you feel it for it. Bakula Growna, Mbona Namakula TV, ne Growna MP Music YouTube channel. Oyogede kuyimba kusho ya Gaga. Abiri mukaga yes. Tukumanyidde mu kuba nti kulusooka omwaka baddenga mu ssaali nga n'akalango gwakakola guno omulundi ne mu kalango toliimu yebafulumizza ensonga eyo nsubira olw'ebibaddewo ng'omuntu tafuna na bukakafu nti nja kujja okay bwe nagamba okujja nagamba nga 3 kyokka nga ate omuntu obulanga alina kufulumya kuloza na mugwa 10 kati amanyira ddala nedda sikakasa ayinza n'obutakola ki n'obutajja so ndowooza obutaba mbulanga ekyo nange mba nkiraba ekyokubiri sho yalusooka omwaka era sibadde okusobola kugiteekateeka baana giteekateekanga naye nga nina okulaba abayimbi ab'enjawulo arrangement so guno omwaka mbadde nfokasinze nnyo ku family yes. Ebibuzo biwedde endowooza. Ebibuzo biwedde. Ndowooza kibeere kya music. Obubaka obukulu tubusinkane mu show. Ku lwa mikwano gyange Shamimu aŋŋambye wano ndeera kitoteekayo ekivulu maybe abadde sarcastic abadde asaala. Abantu ennyonta nnyingi. Bwe kinaabanga bwekyo bwe kiri nja kuteekayo ekivulu tube nga tusinkana ate era Shamimu n'alitaddewo namwe bannamawulire buli muntu n'aŋŋamba Mayinja njagala oluyimba olimba luno njagala oluyimba olimba ne oda y'ennyimba naye eve mu bantu alwe tunaavaawo nga buli omwana abye n'ategeera nti omusajja ali kino kyensaba tulekeraawo buli omu okunsaayansa nga mwe bwe mbasinkanye buli omu namuneebuuliza nabo bajje mu konsati asabe luyimba tuyimbe then n'ekibuuzo kye ebibuuzo bisobola obutabaawo naye ampe kyayagala muyimbire.